Kadingini ya Steven Kawesa lwacha akaba amazika gani? Kawesa anta akaba yagamba sente ziyateeka ziyajja mu banka asimbye ebizimbe bye bibiri asinze ebizimbe zona azitwala wa Kavule ne bajiwa kadi bajiwa gundi Zambali kakati gwe boba gwokola ki kakati Kawesa tiyaraba kirungi kati yarabyo musana fwe mukama wafa tugamba siru nakutirworokose nayo funye chance nolokokwa ngatonafa owonye gene kakati Kawesa njeru jaze mwena ekiro kubera ngo tutabona ko lwalero nkwaniriza nnyo okubuza ko nti CBOT afunye okusomozebwa nkusaasidde bidolwaza n'okusomozebwa okulala ate tuka kuwanguzi tuyozaza tuli ku MS Media tuli ku MTV 256 Nina Kazola Nathan James David okay tukana kwogera naye bigambo nako olwalero ya subscribing ku kibina kye NRM ate political analyst soko buza abantu Kazola mbala musiza naye abatulaba ku mikuti gino MS ne MTV wama kyagalero mbebaza okunkyaza olwalero nebaza Katonda mwami Masiasi nabo nabatulaba olwalero atukuma kubanga gwali eyo woboli bulungi ekiro nabadde ndaba nade ku YouTube awo nga ndaba video bono mukazi ayali dini wa gundi ayali dini wa UCU nasanze nga namaziga gampisemu kubanga we mwara abade kazi ne sister wa mukazi wange ate ye chandu manyo kwanda nsimumanyi naye kumbaga yanga banga tata yaruwo impeteri ruda anzi siziteka munyo naye sibya bujingo naye sizambara naye nikinkwata konyo nti gwe obori muramu mwa Masiasi webazinga Katonda kubanga noli yava mu office nada waka abaka waliwe kikomera ate abamu musula ne munyumba nga muziko gumugulu nabwerawo neno bulikasena nekisenge kiriko ruji kiriko kateno akajika kali ku mulyango akakuba mugere nga mwesanga ku mutwegu naye oli ali mu gate nyiji za chuma naye bamusanga mu buliri ne bamutta so kyenvanye baliza Katonda ate kyokubire kyamayi kyemwe baliza okutuwa government omukulembeze alumirwa abantu ba YouTubers inaba na mawure yabakanze buka bilionezo naye yalese rutaro ate rutaro okulyawe no okubera gwalo sanze kabalwanira kasasiro yalese rutaro okulyawe no okubera wabera okulwanagana era abamukaliya zaabo sigena kufida ku billion 5 ate yo problem bade bamanyi ne bagenda okumaliza nga bagudi nte batesti bakusudemu eti bakusudemu Goliazi kuwadenga tana rwanagana lwati kwa Katono kuba kutemera ko mu rwanagana nugenda kura ntugunda tati zibamwada azezinzeko ogumururu ne President Museveni yaranse campaign 2023 ekyo nakibagamba President Museveni mukama ngabwa achamutukumide wano waro munamawure yasabye ndozo bamurabye tatiliste bitunde birabyona bife bino nti naye omutima ogusasira ebiroze ebyo byamanye bagayina mageza agayina bisigarenga biramu Simon Muyanga lutaye abantu Muyanga naye yafuka abantu abasabe ebyo babade bali ko opposition ne Muyanga naye kati ali bwatyo sikuyera bwatyo nze kankubulira mazima nature of opposition yamwe egenda kuba maraka abantu sigamba mmwe namwe abatulaba goboro opposition ngoyo kyawagira kyagulanyi okyawagira manya bagunda abo ba Amuliyati gwe Amuliyati waremede mu myaka 5 kutegeregana nebesiji ne bawukana emisinde nga yamu seconding nga nata seconding mugisa muntu oli munansi ko munne ono jeno nokano bona onavali kunjene netunga mazawukana naye asaze awagidegwe ova Amuliya oli muteso oze mu dakikabiro mwefuride oba yakwefude simanya yefura mune byaki byandya era ogenda kulaba ekyabawona tate sente zivudo wa Museveni esente zina maguru ntesente zivudo wa Museveni maguru mwe zinona ate nikuta wewe sawo bya mwate ne mulwanaga that is the very big problem ntibo batosobola kumanaging ekibakuwerede bwerere ku kamera nikibalwanyisa kati muvuma ki Museveni mugamba ki Museveni tegwanga limulemenga yasobola kufuga kabira mayido naja nafuga ekisoro nagene nafuga eno munsalo ne Sudani nafuga munsalo ne Kongo abantu bona bamutadeka amaso kakati buli akaba Museveni nolwecho boba mwineze ensobe entono ngane kibabwade tumusobola kukibagana obulungi wakati mu ba YouTubers ezesende bazi bawade zammwe oba mwabade kisozo batu mwabaddeyo mwe kimwino okukora kasuku yagambe mwina saako bulbo uli entunga biri musako
Womanya. By the way, nyine kibina nange nonya muzeyi. Nyina twine kibina kyaffe kirimo already members 10. Ebade pressure group ya NRM nga tunonya akaruru. Naye kati bare nze mwogezi wacho ateze tuyozara wacho. Ati banyisibye ko tutwale wa muzeyi. Mbaga wa muzeyi nze sura kugetiye. Na yenze Ameria honorable Ameria Chambade. No mugenze w'ekitiibwa Dr. Wasogwa Rwango waliwo murideko yali director finance kwa secretariat 2011 nali president wa Makerere University students abana abatasula muhoro ya za university nga tuli Makerere twagene no ne secretary wange ne batu briefinga nga tugenze kusaba contingent kyekiki bya sente tisati ubwo butabo tugende tuwa abana ba university Chambade yagamba ebya NRM Chambade yagamba era nzukura bunyi batu emitwale 5 bisike bibiri nibatwane peni nakatabo nibaga mutiba wade kwanga gwe chairman ono secretary ne kubera mobilizer obo saze you are not appointed by the president therefore you volunteer worker era kuvoru na kisoma nkera kora mirimo jange masi asibwa mpita nganzuruka owati vigundi bwa mpita nganzuruka siga kuduka ngasiteka mu sente na kitegera nti kore ofune sente oyambe ekibina cyo kubera ochogerere nabasasura bogere nawo watasasura government okoreki ekyo kyekiwangaza NRM tufaba wagira NRM tujiwagira no mutiba gwaffe sibukwa mwa mukama face yaganta amwe mbamanyi munjagaza akamwa ne NRM batonunya abagaza NRM akamwa orabira nanto muntu china mutima Dr. Kulisi bali omusiya kugamba nti yebo aba president amwabula honestly kubanga ti sibwa afune kyeguro so mu opposition yatukoze bubinye bilioni 5 ezo ataba koze bubi zigenda okulwanyisa abantu no era babuna bagamba ati Museveni group y'abantu agimanya atayagala kujiyamba abagundi watermelon karerwe Major Emma nedamulira baba wada sente aba boda bilioni 10 aba taxi baya bagambe boda baba bilioni 10 bano abatambuza information mu gwanga lunane baba wa bilioni 5 bwezi atkati boda zidi mitware emeka muri bameka ati zensolo bero umuntu nateka andi oraba neka suku yenyini duzusaba yayekangamu naka meka president owechitiba president yachimanyi nti yajoziria ne ban milioni yagamba milioni 5 dakakundi kabu prezala secretary general ne president bajagenda bazijjeyo atkatawo awo mwino kuogerera kati kubanga sasa bamuzijja bateka ko mukomera zijja basi and that is the problem kubanga kati wogamba nti gwe MS media nabarara mwe nabasaze okutekawo emikutu jamwe emikutu gino giyamba abantu nyonyo kubanga muyita fwe nitujja ntwa amagezi gaffe namwe nimuwera kagamwe nimu interacting naba Uganda kati nugogamba tate ziribwa kati ye yaziwade buki bari babade oganti twina MP mu parliament tugenze kuraba ekitundu kya Mengo oba rubaga north oba south tesobora kukikirwa mwena mwegene mu parliament muwade muntu kakati we kibade bari babade bakikiride mwe nze mbade manyi muri nitacho already ate tuli kati uli kasukunda musingo kunda nali ne munyagwa kasuku ya malo recordinga munyagwa nga nange wendi bwamaliriza nange ne mukwata munyagwa tana ne kimuche yangamba twebuzako bwebuza oli otya jendi je bale kale kati eyo wali nitachi yacho kubanga abasajja bakabejja mu mirimu gino basanire ndawula bakwezi badini lubowa inze ani awo mulala nadala bakola politics yes nomuyabaddeyo ba Simon Muyanga lutayite wali nomuyabaddeyo no achokuba ensonga emu ya president sikuwa bawaddeyo awali abali musikati mwe muri teriyo sigimanyi yalimbye president kwa yagaye baina sako baleka bakalina akawe nga kali awo kisasi either kisasi kulambiro bachanjaawo atkata otwino okora nafe tubaluma twatwaga kubera ba member ekirungi kiri kimunti bobe yigidde bajja funa yatugende wayingini njaba bano tubaveeko kubanga bo bagenda kulwanagana sente zijja balo wanaganya ato already ndawo mwanyize dda ne sente zammwe nze tenyagala kugamba ziri sente muze yaziwadde mu abayiya numuteekako emikutu gino ejo ku social media ate abawogera abawabura abantu kubanga ffe sinalaba ku mukutu gwo oba mukutu gwa kwezi ondawula naye mugoberera n'abalala nono nga tubana musiba dini nali mugoberera siraba kujawe yali ali mu target yo kulumba ababbi besente cyo byamuletera obuzibu naye mwe muleta abantu nibawa views zaabwe opinion zaabwe kati mu contributing ku gwanga norwecho tosaga matezo tosaga matuzekere kasuku kati you have to intervene because it's now in public information aba franka abawo bali aba ku TikTok bo wajja mu attackingira kasuku
Baine kubaji bajjo mwe bajja kwekuba bo baine kwekuba ati kasuku namara byaraja na ta kifo cyo bwa president mu kitware oba cyo bukulembeze buno muje mu kitware zagala byakayana nayo raba kasuku nabarara katimba wabura kwa bino bajja kubiraba bino mba wabura esente zino beziba zije mubere banja uru timubanga bana bema bega bede bali turaba mu bayimbi tate gundu bazimuwade zona azikuyeko ate gu ripazo yasabe zize yaganda singa mu 7 onu mu 7 aziba wasinga yarowozanga bwatyo singa tari president myaka 40 naye yavaruwinganga abantu echo kintu mukitegere bayide ku mu 7 gwayiza kuhanda akwade bilioni oza kuwade nyu mu 7 nayo na sente naye avaruwinga omuntu katono omuntu owade milioni 10 family ye narabyo bujulizi nadenda ku TV wange kiro ndawo bujulizi bwa PDM abantu muno mu Buganda mu mityana wa abantu bawo bujulizi ninga kitufu PDM etukorede bayo bade mu Kampala ono mu Rubaga PDM Rubaga bakagitekamu ya amaka emitwa emaka 10 mu 5 bafunye sente ezo narabye barage 10 amaka households goma iki kitegeza 10 mu Rubaga bakomanyiye ngana ete tugamba household mwere mu abantu 8 kati Nazara uriya Nazara ku majigali genkoko zoguze ne Nazara alideko buli maka bagawa sente meka milioni emu so okulakulanya omuntu ati gori mugaga kati kutaba cyakuteka ku nsawo yamande ya mitwaro 12 okimente nsawo yamande ojija ke mitwaro 3 amagoba oswa kugitundure na kusato kore mitwaro 3 okimanyiti noboga nto osubura amata milioni emu osubura amata ofumbe chai oteka ka hotel osobora kugikozesa no jija mu milioni emu ndara mwezi gumobe 2 so mwe mukiroza kubanga muri beyond it narabyo mwana by the kamu nendo za PDM kati era nayo yemu kutulo zinonyeza president 7 yakalubiri ya that is the intention of a good leader deliver services nabagama tomu okusindika sente kwa MTN omanyi manage CEO wa MTN bamuitani omanyi ndozo abotunudi orumina amawuri naita mumanyi naye sindika sente tizituka bosindika sente zo gochoya garanti sindika sente zangu amame masaka zikoze eki joka wa Western Union mumanyi wago mumanyi ati nange tinkugamba sente akakumanya wa MTN oba wa Airtel cheyetaka gwe common user waraini ya Airtel oba MTN kusindika sente zo nizituka bezitatuka ogenda kubuza n'ekindi kitongone gatutubye nnyo waro banka wano yali akata naikati byakendede sikyabulira nabula kumikutu jamwe gino nga banka zitandise kubba abantu ogenze ku account aro banka musijja kujogera naye era byagenda kumaliza yali ED wae bamukuti nakatarulizira yali birimu nga babba sente z'abantu kati omuntu kyofa sikumanya ED wa banka centenary oba Stanbic obani kyenjagala ntadde sente zange wemaza agala nzikoze eki yo muntu cyayetaga wansi wano dayetaga comment MP yono owawano yani ono ayagudi ye mujira ki Arosias mukasa setaga comment Arosias yali mu Rubaga wano nyetaga kora Rubaga masaizi tugayina bagale yese government gatwade ntiye Rubaga esente za PDM zituse ku muntu wa bulijo ntiye Rubaga amazi tugayina ntitugayina Rubaga kora sente ekubidwe ku ntiye omukule omuntu wa wasi cyayitaga that's what Museveni is doing chobara bwe kituka mukarura bakubira dara chagure nyagude 10% bwakoma jagwa 20 aje 4% ati siri na bine kugamba cyenda ba Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School elisangibwa Degeya Bombo Kibajje nga wakave Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Degeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Salamu alaikum yagati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa
wali okusabira n'ofuna emikisa kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno zinga kintu kyokolako research omuntu yenna ekintu kyafunamu wakyagala bwe mamasi ase kibafuniza mu YouTube mujagadde uyo nkuba yatonyedda tuli sawa satu oli wano watudde dda oli mu kisweto interviewinga Kazoora kati ekyo kitegeeza kintu President Museveni yayagala abantu n'eggwanga lino Riveroni abagamba tisimu na Uganda simana toyetaaga bayido kulembebwa mu Uganda oyetaaga kulembera omuntu ayagala ensi oyetaaga kulembera omuntu ayagala Africa kuba Museveni no bata mu Uganda naye no bwataba ayina olususu lwa Africa so no bwava vude Zimbabwe natukulembera obulungi it's okay as long as it is a fellow African naye ekyenyagala kubagamba omululu banayi tukukendeeze kubanga bulijjo badde okola nga bilioni 5 ezo tuziriiwo kati bwe ziba zizebera wanjawulo gabira buli YouTuber buli ali ku TikTok buli ali ku TikTok so mumala kuba buli mu content creator nga gweba we ate zine sente bazikuwadde wachi muzee agamba sako muzee sente zino tabawo bagende balye akuwa nti gwe masi asiboba yagadde loan ya milioni 15 agule moto ko bayagala kudabiriza nyumba yo bazikuwo sasule mpora ate sako abasinga balabanga kasimu ate bwe that's the problem bulabeza PDM buli mwezi walanga kasimu twamu akalulu yatusi kijo babade mu rubaga bano ono wa state council idi wa state council deputy ngabagama sente muzizo mu bitundu bakuriye tinze katoso akusaswa na kuboba money yabagame muze sente zino nabara bazifune ate mwe kirunje kye mwina zino Museveni zabawa it is not revolving fund na yate go sobola kujja ko revolving nteko atya kuruno tuwade MS azena nayola ko milioni ze 10 agenda omukutu guno kamera ze yongera okobere ne studio okiwulira kato atosa sule mpora no mara bwatu kye kigendera kya Museveni takuwa sente nga individual kyava kubuza mwina sako kakati kasuku bwabagambe bayina sako mwena tuigo kubera accommodative nze mpagira nyo Anita Monga okubera speaker naye musomese kintu eki ayigo kubera accommodative ekyemanyi ku PR ye mukambwe ye muyizi ye njovu baraza mporogoma yamanyi kuyiga kyagala naye katata yigenti nono atampagira naye kanyigo kumuku mbere na ye that's Museveni Museveni ye kyakikola nti Museveni nze Kazoora ayogera wano kumwogerera ayinza n'obutankubira simu nayo namuvuma nyo naga General Voice ono mwana ngayomba nyo kiki ate omuntu ye n'omugezi bwobaera wakabana bo omwana akaba nyo era wobuuza kiki bana abasirise tobabuuza so ne triple A nchimanya ja kuwangula kasena lemu ya mwendo usinza agenda kuwangula naye atandika kubeera accommodative nti kadaga nsobola kukomyawo mu politics timuli permanent enemy interview newe kuba story gireke webare nyo leo goba yachi Daily Monitor kibirano nto munamawura nakugambako obo muntu wa buli nze ninga mata anite wano sinso ngencha police parliament ngejange nkwata ngaba kwata burora kata obora gire garanti ojifude gwanga parliament efuse gwanga kubanga burora bwabakoze ensobi ayino kwatwa police yekitundu ekyo wakikorede ne parliament ya mukwata so obuntu obutono bwabukora is a good leader ntukubanga ekyengwama nti good leader kirwa no wanda badenga tomuwagira go muntu ya sacrifice ngecho nemisala natamba ne president muba speaker bona betubade nabo walora byeka kikoze ekyo kubiri yakimanya nti is a strategist yakimanya ngenda kuchikora antya nyino kubera unposed kanyogereza abantu bange tibanteka omuntu guyine kyachorowoza kanyogereza abantu bange tibanteka kochi abantu bavude tubalabye namba namuganza ngambe eri mu Bukedia buyagalanga kutamba ne president namuganza ali bita era kati nze singa ndi Anita Monga nandikubide namuganza simu ntusinkana ali bita era no worawe byayogera mukambwe namuganza bamulwanyisa mukamifu kenali yes kitufu wakiraba cyo bamulwanyisa ne gunde eno committee gibateka kaya baro ene gama bademu era ne baddamu naga bamukubi naye kati akabulijo yakajje yati akabona ati abade n'obuwagizi kye kugamba nti wansi abade n'obuwagizi kati ekyo kyonona
Kubanga gono bona agurira Masias nga toyina bwagize mu kitundu no yitawo abantu basigara banyivu. Nentunga mweyo kyabaddeyo. Era C5 chairman. Ayayisewo si abadi mutufu. Neba mwitizo mankwetu unchogera kusinzira facts ze tulabyeri ku ground entunga. Orusinga abade yagarwa munene yena yitawo nenga abantu bayekalakasa ne babasibani bavako ngoma yaba na Uganda tibagabya kwekalakasa. So omuntu bwabanga President Museveni bwaba yatuleta kwa democracy yaje mu kirana mu nkaga mu ebiri. Democracy tugifunye mu kirana mu kaga kudenu. Kakati muzeyi bwaba yatuleta democracy tusabira okuto commission namwe mwona so called powerful people. Mwe kitibwe ehozi y'abantu babulijo. Baba sazo nti Masias tukusindise mu Kampala Central. Itawo kati Kampala Central twasalo ntugamba ona yo misaka banda. Kwata mu. Areba mu akaru. Naye nchakiroza nzija Kampala Central. Tugende ko badoga. Wa Kampala Central. Bili abiri mukaga. Bili asatu mugumu. Ate ngo yango imangu. Ngano wa NRM mutana bakula. Atori nda byakulya kati ogambe Museveni atandise kukolera ki? Asatu mugumu. Ye cyagala kukuma buyinza bone kati go osoko olukomisa kaba. Ato buyinza tokuma bota kuti. Asilinda nkola. Sija kukwata kitundu kubanga ndindo nalemeredwa. And that is a mistake. Bera na ambition zo. Obo oli akoze obatakoze leka abantu basalewo. Gobo gantu katulinde misa ajara irade mererwe. No, miss already nkola tijimanyi tabade minister mu Kampala. Abade minister kala mojo ba Kampala. Kati ogamba geta kubera minister ne gunda anafuna musaro munene. MP we Kampala ne minister wa Kampala nafuna musara munene. Obato kimanyi. Tuka minister ali kumune waguru. Kubanga onatura mu back seat ono natura mu front seat. Wadabade ex office. Katonga mantu already ida kola chanja utagenda kuleta mwezi gutule wakati wa Kampala. Kitegeza yali nansobi mulo. Sigambe ekyo tiyali sobi kubanga abantu bakoyo opposition twasala mutuga tulete NRM. Kakati yeye nyiri ya inokuraga nti era nyina ku TV jinaliko ninga mati muwe misaka banda akaruru kubanga bwe muna akamua bwabali intelligent enough ateko ku disproving abo opposition nti NRM mubaka wa yakora. This is an advantage. Waraba gununga inawo yagenda kuteke bipande yateko bipande butono tono ono meya Uhuru tena na uyagenda ku TV oba mu bantu nze samula banze ne mu Kampala Central nze samula bamunga asaba karuru ngaine gari ayetorora ne motoka naye yewunye era yachogera yali amarumu na mawuro wa TV mu ya interview nagamba nzo baba ampo bati bamba nze tisabye karuru kwanki manyi nkorede ki ere tebamuziza CMA yo muronde we Kampala Central kati ne misaka banda kyabakora kolera abantu nenga gwe wasaze odda anze nzija akozo batakoze sijja kubanga lemeredwa. That's why Kyagulanyi bwagenda kunale ayogera weakness some 7. That is a problem. You tell us your manifesto. Apart from the weaknesses of the incumbent, bwagenda kutukolera ki? Kwa bwogamba tutwala dictator no kirekawo. That is an incomplete statement. Otwala dictator tukolere ki? Kubanga omuntu omulungi yemuze akugambye nze PDM mbade mbawa milioni emu dagitadde kwezo. Nandara mafabi nagamba nange bwenzija PDM njiteka ku milioni 2. Bili obachukuma yagamba milioni 2 omuruka. Bade bawa milioni 10 yaja gwa ebi. Kakati oraba ntono at least is stamping achievement government jetandise merwadeo. Na yori agamba ntekwa kuja ko ligase yono tandike. Ekitegezo ja kutiza mukina na mukaga. Tudemu kusura mu busubi. Ebe byona biva mu buki abakulembeze abarakinga focus. You can give all the return of acquisitions you want to accuse, but you are lacking focus. Bobato ina focus. Chete chiba kugamba babuza Honorable Sekabera yaze munaito manchero nakomawo. Naye yali agenda. Bamubuza yali ku TV mu bamubuza ina manifesto naganze seta akakubera ne manifesto. As long as my party has a manifesto, nibabuza party yebwe nago obena kukorera ku manifesto yawe. Gwengo mubako ino kuba ne manifesto ye kitundu. Mbaka tana bana manifesto. Ate lwaki? Obango ene kibina kyebyofuzi kyokkirizaamu onatambula ku manifesto. Ate kibina kyebyofuzi kyande batikine na program ne mujagala ku implementinga mu Kampala Central wenzija. Nenga atenze nyagala abantu bange Kampala Central bafune amazi. Njagala abantu bange bafune amasanyalaze batagayina. Njagala abantu bange makuba ogatakoledwa bagakole. Oraba lwaki ino kuba ne manifesto. But that manifesto should not collide with the manifesto of the party. Nayenga gwe omukulembeze agala omukulembeze gwa MP wechitundu otekwa kubera na individual manifesto funa honorable na asasa ya MP wa fekazo ngabulibwa kijja bweta tu manifesto ye chaya tukulebere myaka kumpa abiri hii katutaina sinta nonja chimi esente chovala nkugambi boba toina sente tutegese ndo ndikuzunonya myaka jine 5 nakugamba wafe nali ku TV by the go ndyo chaziza ku TV emu
nakugamba nti bwoba toyina owaffe billion 2 primary zo waffe tetwa kuziwangula za NRM billion 2 biri ate no be wano Kampala kwa ne ba Kampala nyino musajja mukwano gwange abade yasimbe ku ticket ya NRM side zeno Ichagwe kana me gamba district abade mu Chagwe yagamba primaries million rukaga ate nagwa boba teka million rukaga mu primaries ate singa kitegeza yarita ina financial mass even ability political ability eyo kumuwanguza kata ya wangu yateka mumeka politics that one we can it's undeniable politics in Uganda is commercialized era gwo yagala byofuzi nze kigambibwa siga ngambi mawure nze nali ndasoma kama wuliri kigambibwa it is alleged into wafeyo sija kugana kitundu waliwo kansara ayali awangude ori namukubira electoral commission kigambibwa nti oyino obukade kuma wangude tukulangirire koyi nti abana yabeka nyina obutano kanonye baga tononye nokuba tokuba ne balangirira atawangudde ori ne bamukubira abade tawangudde okumi n'obutano abutwalirawo ne balange muwanguzo buluro bome kuwangula muntu n'obuluro electoral commission yammwe ya Uganda ate ya Uganda ni ajirono nkakubuli yabadi wa inare mu nkugamba we bakubira era ya wangu balangiride wa kindi independent kati cyo kyenkugamba vomu yammwe kine bana basajja bada karu aba electoral commission bano ba returning officer ne presiding officers bade bagabanga regardless of the party o wari wanu po ina sente ngo yitawo cyo gamba narabono musajja ono muryanyama ngamba kanzo agateka wasaka abanga baby zara luyirika yakabanga afirwa jajjawe oba mama bayito batya babalangirira bali bawangu ati batya era ngo banakulangira kati wachi bali bakaba amaziga gali gakuleta buwanguzi anti bali bakabanga bagala bafutyanka kati cheche kugamba mwambasiasi ntikatu obukulembeze bwona everywhere in the world politics relies on alliances gwe kasoganti tija kudiringa nono nga gwe wedi kali tugendeke wa engineer Steven Kawesa yo mumanyi mumanyi engineer Steven Kawesa omulabyenga akaba amaziga milioni lukaga milioni 4 ebizimbe byonna biri kumbata mu geto bagamba mba manerenda siye yekarwa kubo yavude ina akabo bali mu mawulire abantu banji they are traumatized psychologically kubanga yewunye bukigambibwa kubanga amarobozi gavayo ntukavule wano batwale milioni 2 mutebi yagamba meka ono utwaze muntu tukuba bayina ale mu wechira yaga yatwala ba milioni 2 boba 3 na ngaga uwame ya kadi ya ono gundi yagamba meka ono magora yagamba milioni 4 motoka byenjogera babyogera misana sikiro bantu banji bakaba maziga gawe waruka akasara bakaita kachika twali ku TVM agambe yatunda nebyuma bya chachi musumba byo nibigenda so abantu bari traumatize naye nyagala kwebaza abana Uganda kiri yechi they have demystified that glory of card of Nup eche kitiba kirade batade utwale chakuda mugura kadi ya Nup era Kawesi bwagamba tasobola banga ya kutwala bigambo byanti agamba government yakube bipande bingi ibipande bya rukaga ebizimbe ugomanyo kuzimba kizimbe mu Kampala kitegeza ate ndo kali akalulwa kalala bili abiri mugumwera batwala kizimbe bamukuba kono kumukuba naura bakuba yo bayi yakuba barara something like that bamukuba kono mukuba bwa kamaliriza ate ne bamuyola namale emyaka 2 mukomera so abana byafuzi nze gamba government ekuyambye gwe no yiza mu byo yiza no gagawa no guro buzimbe bwo no vayo jirwanyise nga kumbe nabo jirwanyisizamu nabo siberifu kuranga gwe yewunye ekikuguzisa kadi ngate sifayino nti bagenda kurangira ogende parliament kiki kwatikade esente ezo zowa tokolera abantu services kuranga nakugambe nti omuntu ajja kuwakaru kusinzira kyo akufunyemu you have advocated for them to get water and they have got water obogerede ne bafuna mazi nakugamba nti America kyambade yagende China nasakira abantu be bemawokota embuyaga buyaja tebakimanya kati bakomyewo bategeera twakole ensobi kakata abo bakawesi bategeere era kirungi nalabye nga ayimirire no wa yero ninga kwasane sati ya yero bebali mategere bave mu kizikiza kibabuliramu nupo bo gude muri omanye
omunyanko entulete eryaya is a den of lions ensoro zisulayo ngoba otambula wafe enteza feza gwanga muguni ntugena tunonya tuzijayo era muzayi wafe yali ine enjogera nti abasajja bali abo wafe mu kyalo baba skente nga bagala enyama baludde tebali anyama nga baga kati agamba ngoga mufeyo baba atesanga bagituusa ku mimwa gy'ekijja nga bona bagitarume gende nefa ne bagirya kati muzeyi waffe buyakira muzeyi wange yali yasoma naye nga ina logic yatugamba yakwananga mukama siyasi nkuletera abantu bedda magezi gebanyina kati namuteeseza nze masiyasi bwabeera ono nja kujja nkulinye ng'atakugenderedde nvuma nnyo nkukube nnyo batutaase buli bwe mpita oba nkuwandula amalusu era nga ye system gy'akozesa omuntu ataasoma piwanu nga naye ndowooza kati nkugattira ku NUP oba ng'otambula tomanyi gy'olinya kumba olinya mu kiri ekirya kyengambye a den of lions kumbe n'ensega zikulinze bwezi ziri munda omwo mu office kati ensega tizabeera eri mu kinya ziri mu office nungi nga kakalina ziri mu kalina eryawo Kavule Road nsega and this one is a public information everybody knows abantu ono mwara nali naye ku TV emu bamuyita pacho akaba rubongo nga ya mutiro omwana ati ya mukoraki baba kuba sente ne bamane baba makadi pacho ya ina sente za no watane emitwalo 15 ziba sente no muntu okuta interest naga nti goli wo encha no orant wade masias wachi kadi bagabanga be why is democracy kadingi ni Steven Kawesa lwachi akaba amazigaga Kawesa anta akaba yagamba sente ziyateeka jamu banka asimbye ebizimbe bye bibiri asinze ebizimbe zona azitwala wa Kavule ne bajiwa kadi bajiwa gundi zambali kakati gwobo bagokola ki kakati Kawesi tiyaraba kirungi kati yarabyo musana fwe mukama wafa tugamba siruna kukiworokose nayo funye chance nolokokwa nga tonafa owonye gene kakati Kawesi njeru jaze mwena ekirungi yagambye ayogere ne jeno bagenda kumusasura ebanjeri naye namwe abalala nkimanyi abasirise nga muri mu kunyigirizibwa watwekayo 7 watekayo 8 15 zijje kwange essence za Uganda kati kizubunye okusanga ngo muntu alina milioni 3 ziri ku account batononya abali bwe batyo neba abantu abasinga essence akwata na iya bwatu kati bwe kijja azimbi waliwo buyumba bwe atabutade mu banka aine subi na yenze ncyenye bali zaba na Uganda mwama za amanyi kadi ya nupu tiwali muntu agenda kudamufuteka musenteze mu kadi ya nupu nkulayirira ekyo kyawedde ate kyagulanyibwa ko mwasa tumugumune bwe banupu obanga bazere bongo basenyonyi obani yenna munupu bagenda kufuna 4% kubanga lwachi tibali they are not poor people kubanga bwo basobola kuwa omuntu kadi abada sasura membership nga member wa parliament abamu babade parliament already na kugamba nti Wakayima Musoke yagenda ku birthday ya Muhozi bwe yavaya nga kamera zimurabye yagenda okukitebe nibamukube engumi 7 ayamutasa yarona lebo bwanika bembandi manonya bwanika kono wakabone gundi Masaka bonabe bamutebaji wa kadi anko ate hadisi lwachi kubanga that ekyo nazo kya republic nenga bamukuba kyagonyoza ngali wala alinga wali agize bwata yetunuzemu kitegeze yabagama mukwatemu lwachagenda bamuzi they are intolerant kubanga nze okujja ku media yo oyinza kuba ino murabe nga bamuyitaawo baani abana nga mumuyina mekutujamu nze ate bwa mpita sigama sigenda yo kubango kubanze nonya kugambe buli wali edobozi yes buli wali edobozi nditekeyo kakati bwe kiri nti muozi baba mpisi kubanga fena tuli bana Uganda by the way leave around the political parties bine bitu dividing kubanga political party tugasiza era nzisinga mukama atuyamba nizivaawo kubanga kisoka zise merit ability ntibaleeta omuntu owa face ja kwogera ekitundu naye mu Western Uganda abakazi babiri bwe baade baronda ababaka balemererwa okuteesa abafe babiri bombe kirungi babajjeyo tebawanga ko na maiden speech mu parliament wadino kolora naye twaba wakubanga baki benare mu kadi bajijjeyo ate kadi naye twagira bino mwafe mwenare osobola kukolesa manchoro bawo jeno oboyina wenjuzo osobola kuwesenta abantu no so kuwa abantu egundi no babba ebyo webiri nabyo bimanyidwa mwenare mu nabyo mwebiri nti primaries nange nali ku TV nimbuza akaruko omugongo ne mpaka unakyerabirako ngoli abara nkaga mu 8 kyenda mu mukaga ovude mu mukaga mu 8 obala kyenda mu mukaga abantu mubateeka mu bunyivu bwatande bademu
no nze kankubuli omanyirwa kijinja yona yawade gundi Kyagulanyi obululu busungu buvaawa mumujja kulimba ngwe bikadu neda sebu obusungu bwavude ku speaker kulumbagana bali kadaga ne na Muganza bali barangira babusoga abantu bangi babesiga ate obufumbidwayo ate tojoka bosanze ojja kuba mukamwana omukyamu ng'osanze Nazara n'omukuba empi kakati eji yafumbirwa abawe ekitiibwa alamagamba nti awe ekitiibwa bano abantu ba bulijjo ate bali abaludde nga bakulembeze bamanyi mu kitundu obalwane kubanga nyinawo n'abadde nakyo ninkigamba gw'omanyi ku votinga okumpiikinga minisita n'asigala mu front seat mpaka ekyanya nga kiweddewo omanyi kye kitegeeza Museveni akusindikira sigina ekisooka sigwamalirira sigwamaliriza ekyokubiri tambula mpola mpola ekyokusatu ono sigwamu obwa minisita ekyokuna yakulonda yaronda oyo kakati byonna bw'obigatta kitegeeza steps zitwale mpola mpola soba engineer Kaweesi banji nkimanyi muri traumatized muri eyo munyigiriziddwa amabanja agabatta kubanga mwagenda mu kibiina ekikyamu ffe mwena aremu bakuba akalulu ko kisiga nti okuba tukuliyo bayinza kufront yanka akalulu bakatwala naye ati tebajja na bakujjako sente toja kula tango do ina mwade milioni binazaki okoma ku milioni 3 zotwale for registration twale sente ndala jo twala mwena aremu naye ate ebibiina ebiru tosagamba lulu batugamba bali bakatandika nti kyova batasobola kuorganizinga primary nakati bakatandika kusente zebalina toswako at least nakaruka by election kamuko kaka abale mane ba pointinga bwa pointinzi akaka wempe nose so ensobezo nupo webera kala kuba ngechari politics ya Uganda wali ndozera na mu wempe north by election eyo mwa pointinga bwa na efe twaita state house bona babaita ne batura wamu nebano baita kaladi ili debate ate debate anajikebera kutubuzabuza gwaraba debate eri ani yasingo kwogera kati bolo akite bawakanya chamwe chenare mu nebirala banga bote bawakanya process ya mu atuvo wachiti tuwakanya tonda boji wakanya it's a democratic process tugeze mu bantu osabya akaruku bara mwezi muramba bakuvotinze wadeyinza kuba nga ya cyaro eri anisivo kubanga babimera mugongo nenga abantu at least berondedo omuntu kati bebe babyakwekuba byakwebba bebabba not the hand of NRM from Kyadondo nte bageze ne bayingira ne bagatwagalo mwe abantu babulijo mwe mwerwanya mwe mwetingana bwetinganye ekyo tuvumira buvumirize ekyo nakyo kitufu naye kitu ekyenjogera kirwa ntiko kusalira abantu emiliyoni n'emiliyoni ebbiri n'emitwalo 7 bakwada akalulu noga nti Kawempe North oba South twetaagono Kampala Central twetaagono kyovala bona twaba tutte Kampala twasembaide kubena babaka basatu dio myaka ja mabega twaberanga n'ensereko ne simbwa wanoona yo simbwa Makinde ne Ruyindi ebisanya ndoza nga bisatu mabega Ruyindi yakomyewo atonyenya mutwe Ruyindi yakomyewo Kawempe eyo simanyina butwasembaye kujiwangura ndoza nga NRM yakati twaji wangu de kitebe cha yeri yakabagamba diala fomu zezo naziraga ye muwangu diala fomu zina atamanyina constituencies zetuina mu Uganda anyanzi gwenga ogamba nyanzi oli muganda bamubuza mu European Union Uganda ina constituencies zimeka 5 plus state tufu ne kati abazungu che yalemeredo bagamba abazungu yali bagambi nti Uganda tutambulira ku district yali bagana katina district 16 district zo ziva mu constituency first of all ebyo byonna bwatani nyonyode singa yagenda gere na asachinga naga abasajja bano noga abasajja tebambuza kino nebyo tiyabuza ekyo kibuzo kibanga kyangu kiri kati kukwata oyo na YouTube channel mugamba YouTube yatandika mwaka ki akirabanga kibuzo kyangu naye nga takimanyi naye katiraba ekyo kirala gwe presidential candidate atambude gwanga lyona otambude gwanga ngosaba kalulu tomanyina constituencies ziri mu gwanga lyo yali bakyusiza nabagamba tutambulira ku district ekyo nakyo tiyakisobora okujjako ekyo kyasobola naye by the way omuntu bakubuza kibuzo kyotamanyi toyangwa ku answer osobola kukitistinga mu njero ndala ate n'ovudonga abantu bamatidde nate ng'ovayema kyali badde kyanguwa ne bakubuza who is the first president of Uganda soko banyonyole Uganda yatandika etya kati mukwogera ebyo nekya Uganda tojja kukyogerako ng'okimaze so ekyo kiva muteetekateeka kyagwa internet kateeka nakugamba ati geno tumukunde bamubuuza ne bamubuuza singa Kyagulanyi
osobola kubeera wansi wa Kyagulanyi agamba nedda nze my experience Kyagulanyi must be under me nsooke musomesa ebyobufuzi ate kati ekituufu Tumukunda ebyobufuzi Tumukunda yafuna obululu emitwalo 3 nga yeesimbyewo oluli alina moral authority yogera kona. We are not talking about the support you have got. We are talking about the political experience. Kubanga tumukunde agenze musuka tusuze mu kumara emyaka egi baze bakutegwanga gwera bafo byazenga akulira bamusibyeko awakanyiza mukama we ebyo byonna eba experience kubanga obufuzi n'okusiba kibara n'okuwakanya president ni bakusiba ngo vibrant but not constructive. You are destructive in your vibrancy. Kati tumukunde ne bamusiba n'amara n'ajja ne bamusonyiwa ebyo byonna byayisemu is lieutenant general abadeko minister is a former minister now is already elected an MP kakati ebyo byonna gwe Kyagulanyi njo kugamba tumugye ofuzo bifuniddewo musubira kwogera ki tumukunde ku mizinga gye yakavaamu egibadde gimukuba kino kintu bakimbuuza by the 2021 sikati bambuuza 2021 naye mu experience kyenkugamba nti obukulembeze era nze awo nanyigira Kano Besigye tosobola kugana experience na even intelligence level ya mukisha muntu n'exposure ye emirundi 2 ani gundi nabagamba nti president Museveni gwo from constituency wobadde takuza ku bwa minister isonga kiba kifa tugabe balwana yes nalabe kisa kya mukama mugamba gwe tetuba kubira kalulwali kawangudde gwe wafuna wadde tampeko ya kalulu ate kisa kya mukama naye ne kizibu ate wabidi omuntu atokyogera misana bebo bajja kwogera esawa enfe ina we balwa ibitufu nze abantu abalumbagana bekibiina kimu ze sibyagala enyu obudde nakugamba nti enyu abooluganda bababita ekyo kyekiremye Kyagulanyi nti gwe kibiina kyo myaka ena kiva mu tekirala that is a big weakness nti gwe tosobola kale mpuuga atute sente kale mpuuga ntiisa gy'oli kubanga esaawa yonna yandikujja mu kifu naye tolina njala gy'osobola kumukwatamu nga tomukute nga bw'omukute ate ne musigala nga mutambula mwenna kyogamba nti bwe tudda mu professionalism mu balooya ab'amaanyi mu baprofesa ab'amaanyi mu babyefuna ab'amaanyi muzeeyi mu bitabo olaba nti baali abasinga nnyo naye yabaccommodating for all that time up to now ekyo yendowooza ekyo kitone akiyina kati tumukope obuzibu bwe tulina tumulabako ebibi byokka fe abali ku opposition side ngamba mu abali ku opposition nti mwe mumulabako ebibi byokka so balina soma notices ze soma Museveni musuleko musome muwulirize ne byayogera emabega genda ku YouTube owulirize ogenda kumujjako amagezi kubanga Museveni yagala gaana musajja mugezi gwe n'owona amuvuma tikimujjako magezi ge kubanga ekyakola baragide mwenange bagezi abasinga ajja ate ne mukomawo gyali nga mumulwanyisiza mumuyigaliza mumukoze ki amaliriza nga abakomezaawo mwebale wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwayo ne mwami Kazola Nathan David na NRM tugenda kukomawo olwaleero tutandikirawo olunaku olulala akuuma atafumbira mpe